Fuluma bonna bonna ndibona buloga bonna badde banzijongera okotedeka video penge tamale luwiraiti chicken chida price abawo good life kamilioni ne family ye bani aje banzijongera balala bloga guno omwaka bagugwako nga toli afunye kizibu mugambe nalimba oyo nefango ni boss oluvanyuma lw'okubanga amawulire gayitingana nti yakwatibwa abamu ne batugamba yabuzibwawo ate twali tuliawo nti bamuleeta mu kooti ebigambo bingi ebyayitingana naye nga ab'embaali bo nga beeyongera okwewera nti tasalayo era talinnyayo ejjambiya zijjamu okwatako bwe tutyo twali tuliawo ne batugamba nti ye kennyini yetutte ku poliisi era mbw'olutuuseeyo n'akola statement ate ne bamutta nti investigations zikyagenda mu maaso. Munnange kaakati yakoze lisiti mbu bwe yali taliiwo waliwo abaamujjonkera ne bamwogerera amafuukule ne bamusabula era ku lisiti eyo kwabaddeko abantu abawerera ddala Shira Price, Mirundi Junior, Chicken, Louis Light, bangi lisiti mpanvu nga bw'ogiwulidde. Era ng'abeewerera tetumanyi kigenda kuddako. Naye byonna nga bigenda mu maaso. Chicken ye olwamaze okuba nga yeeraba ku lisiti eyo n'agamba nti omugezi weetonda nga bukyali oba weeyogerako nolema kubanga olugwamu era bw'ati avuddeyo musajja wattu neyeeyogerako. Alien Skin okoze lisiti n'ogamba mbu abantu ababadde bakujjonkera nga toliiwo mu lisiti eyo n'onteekamu n'ogamba mbu nange mbaddemu mu babadde bakujjonkera. Osomye Chicken, Shira Price, Shalom, Tamale Junior, osomye ani omulala awo? Osomye abantu bangi, Kamiliyoni baani. Kati Alien Skin nkugamba ebigambo bino. 1. Netegereza bulungi. Njagala netegereza. Omanyi mwe bavubuka mmwe endako. Malo okusalingira jeero. Bavubuka mmwe. Let me show you. Kama wange nfukamidde. Banimbirira okujja ku mufango niyo nga waliyo omuntu atanjagaliza nga yagambye ebigambo. Nze gwolaba sikujjonkerangako. Tata ndi ku mavivi ne bwondabye nvudde wali. Fukamidde as a sign of respect ekitibwa kyenkuwa kimanyi kyamu kiwagonja. Era mu bufu bwe bumu nga nsaba nzije ku lisiti eyo. Walai jogera nga ntya Katonda. Alien sikujjonkerangako. Walai. Pozi nga waliwo atanjagaliza yagamba ebigambo. Neze video zange obo zetegereza Alien walai ekikonde empozi nga munankuba nga mukinkubidde bwerere ngo kimpadde nga bonus naye nga sikujjonkerangako. Walai nze badde nga mpagulire ekibaddewo osegera pampa ira tata nemwentula abalala ye Chicken ebyo abisamalize nze n'agamba nze nganze omuntu nga nkikoleko nga bukyali ndabe ate ekinaddako eyo tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo amawulire agayitinganye g'okufa kw'omwana muwala Lola era nga buli omu yeebuuza omwana muwala ono kiki kubanga yabadde mulamu ttuku naye kusinziira ku abo abali ku ddungu ono avuddeyo n'agamba nti bantu bange abantu bano tebatwagala nti yadde oyinza omukolera neefuula akwagala ennyo nti naye tebatwagala era bagamba nti okufa kw'omwana ono kwandibaamu babosi be. Ono omuwala afudde Rola afiirire Dubai olunaku olwaleero abadde mulamu nnaku 3 emabega nagendako mu ddwaliro ng'alina infection ku mutima ne bamujjanjabako n'abanga atereeramu ne munnaye abruptly n'afa. Naye kyenjagala otutegeeza buli munna nkuba kyeyo yenna
yadde bakamawo bakwagala oba yadde bakulaga nnyo love etya bana abantu beetaaga okwedistancinga mukko tomanya kiki kuba bagamba mukama ono omuwala abadde ayagala omuwala olunaku lwafudde bamuziikirewo wano ku ddungu oba kitegedde ng'agamba nti era buli kimu ekyokuziika enteekateeka yonna agikolako aziikibwewo mu bwangu ddala abenga bamuterawo mu ttaka yeerabirirwewo toyina kwemalamu eri bantu bano ne waba ali ati ono omuwala bagamba mbu abadde akola mu kiyumba naye nga walive out ng'ava gy'asuula n'agenda n'akola n'amaana adda ewaka era abadde mukwano gw'aba tiktok abamu wano nga ba Ras Brian chairman wa deliveries oba kitegeera chairman wa ba riders nga ba success bivuga akikirira abajeberali eyo naye tetulina kwemalamu nnyo ku bantu betukolera wano imagine omuntu yakafa tokonta abewabwe tebannakola decision gusazeewo aziikibwewo then and then era abaana be bamustopinza abawano ne bamugamba nedda oyo omuntu aliko abantu be twetaaga ne tukola ekyetaagisa oba kusonda kasente essaawa eno bali mu process esonda kasente kulaba ng'omwana addizibwayo ewaka era nsaba buli kadaama yenna oba akola mu kiyumba yenna owalaba vidiyo eno taking a concern oyambe ku kadaama munno yenna akola mu kiyumba wano kuba noona abadde munnakiyumba munnamu taking a concern onoonye enamba yange ku bayo yange kweri oba oje inbox nkuwa enamba yange twogere connecting ku bantu bosobola okuteekako obuyambi oyambe ku munno addizibweyo kuba enkya ng'ono bwe mbadde simumanyi namulabako bulabi just mu video katono naawe bwe ŋŋenda okkeera enkya oba nange bwe ŋŋenda okkeera enkya bambike omulala oba naawe bw'ogenda okkeera enkya ng'ofunye obuzibu buyite ku midiya zaffe naawe tukusakira obuyambi kati yenna akwatiddwako ng'alabye eno vidiyo jangu tufune engeri gye tuyambamu bannaffe banaba omwana abadde agenda oziikibwa wano musenyu tulabe oba omwoyo gwe guddizibweko oba omubiri gwe guddizibweka abeeka bagulinze naye famire enjavu terina bulungi kasente ye abadde mukama we asalawo omwana aziikibwewo leero lwennyini abaana kye bagaanye abawano era Ras Brian okoze kyamaanyi okuba nti oyimiriddewo ku kyaliiwo yes big up yenna alabye eno vidiyo gezaako okuba ng'oyamba nkuba kyeyo munno omubiri gwe guddizibwe eka kyonna kyokontributinze kiyamba afudde bubi nnyo abadde tannaweza na myaka 3 abadde myaka 29 yakacelebratinga nti ayingira myaka 3 tagiwezeza nagiweza in fact awummudde mu ngeri y'ekikangabwa naye omuntu opostinga vidiyo nga mulamu nnaku 3 akulaga ayingira emyaka 3 alimu 29 atambuza gwa 3 tukuze n'afiiraawo ntambuliza vidiyo eno kadaama yenna kino kikkakatako funa kyogattirira ku munno funa ettafali lyogatta omubiri gwa munnammwe guddizibweka mbu boosi we yabadde asazeewo mangu ago omwana muwala ono aziikibwe kakati ono gwasabidde abannayuganda bonna yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nti musobola okontributinga akasente omwana muwala ono akomezebwewo ewaka aziikibwe ku bijja bya jjajjaabwe byonna nga bigenda mu maaso n'ono avuddeyo nayogera ku nsonga y'emu abaana baffe baggwawo ku ddungu eyo oluusi weebuuza kiki kibatuukako waliwo oluusi betugenda okuzuula nga baafaana dda kitegeera so mawulire agavaayo si malungi baganda bange mbabuulire amazima gali nti olunaku werukyanga ku ddungu kuno n'osigala ng'oli mulamu buli lunaku olukedde weeyisa emikono mu ngalo bwoti weebaza omutonzi kubanga si byangu muganda waffe ono Lola atufuddeko tubadde tuwangaaya naye wano mu kibuga Dubai
naye kati yezimu ku mbuyaga ezipunta. Nsaba otambulize vidiyo eno etuuke ku famire ya Lola. Amawulire si malungi. Basola bannaffe nga bagenda kumukumu. Bannaye bitumalamu amaanyi, amazima gali nti bitumalamu amaanyi ku ddungu kuno. Buli bw'olaba munno ng'afudde ku ddungu kuno obulira nga n'omutima gusaanawo. Byonna si byangu, Mukama Katonda yaleetera yajjawo naye. Bannange twetaaga okulaba ku famire zaffe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tuyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekyomula ekirungi. Nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, waliwo omukyala ali wano avuddeyo okubuulirira abakyala abafumbo. Mu bigambo by'agambye nti bw'obeeranga mukyala mufumbo n'otandika okwendako bbaawo nti ekitiibwa ky'oba okisudde oba okiweewudde era oba weemazeemu. Si bigambo byange biibino. Omukyala ng'oli mu bufumbo olunaku gw'olikiriza ne weeyambulira omwami nga si wuwo, manya ekitiibwa kyonna oba okiyiye mu ddakiika 10 nga wakamaliriza byonna by'okoze, ne bw'oba nga wakula otya, ne bw'oba ng'ofaanana otya nga bakutenda nti oli mulungi. Obulungi bwawo we bukoma. So longazi nti oli mufumbo olina omwami ewuwo, kubanga kino ekintu tekikomaawo wokka. Omusajja oyo gw'okikoze naye respect no. Ajagamba bulijjo omukyala ono ali kiipu, bulijjo yeemalamu bw'ati. N'omwami wo ne bw'aba nga alina ssente zenkana ki, ne bw'aba nga yakola atya nga yasoma atya, naye ebitiibwa okimanyi nti omukyala okola ensobi bweti naye mwababiri, omukyala gwagikoze naye omwami naye oba omutimbye erinnya eddala kono omuntu gw'oyenzeeko okitegeera. Omusajja ajja kuba nga omwami wo tamuyisizaamu amaaso, aba amuyisizaamu amaaso. Omukyala oba oyisizaamu omwami we amaaso, ekitiibwa ky'oba okiyiye ng'omwami. So tokola era kintu kiba kya ddakiika 5 oba ddakiika 3, naye buli valiyo yonna gy'olina manya eba ewedde. So gezaako keepinga relationship, ekitiibwa kyo, dignity yo ng'omukyala omufumbo. Because respect abantu abalala gye bakulabiramu lwakuba nti oli mufumbo bakuyita mu mukyala gundi, naye olunaku abasajja bwe bakumanyira ne batandika okuyisaamu egaali, erinnya likyuka automatically. Omanyi erinnya ki lye bayinza okutuma oba lye bayinza okuyita? Ebyo ebigambo by'omukyala oyo nga wayogedde byonna kiri gy'oli gwe kikwatako okubanga maybe obiwuliza oba ojjamu kimu bibiri, naye nga at the end of it all bagamba nti omusajja tabangako mwenzi. Ng'omukyala yabeera omwenzi. Omusajja mbone wabeera n'abakyala bameka ebbali eri n'eri n'eno n'eno, si kyangu okusanga nga bagamba nti omusajja oyo mwenzi. Naye omukyala okola ka step kamu bwe kati ne batandika okugamba nti oyo omukyala malaayo, oyo omukyala yeegaba, oyo omukyala. So ebigambo bye bwatyo omukyala oyo bwagezezaako okubanga abisengeka. Eyo tuvuddeyo ku nsonga, tugendeko ku nsonga ezimba eggwanga. Yes, ono omukyala avuddeyo n'agamba nti buno obubaka bugendere ddala eri abanankyukakyuka, naddala abo abataafunye kaadi. Alina obubaka bw'ayisizaawo nga alambika ku ebyo ebitrendinga ebitambula nti waliwo be bamye kaadi abaasoma ababadde bagamba nti pate be bagibeesezaawo. Era waliwo omwana omu eyabuuziza ekibuuzo nti naye abange mukwata muti omusajja abeesezaawo pate ne mumuma kaadi, kati pate n'abaawo etya, but yakyogedde in a sarcastic way. Kakati tuwulire omukyalo ono akyayogera. Abannuupo waliwo abantu be bamye kaadi, yes, nga ffe ng'abantu abali eno wabweru
tubadde tubalaba nga basajja b'amaanyi bakazi b'amaanyi naye kino kyenjagala tutegeere nti obukulembeze oba obuweereza si bitabo si wasomera wasomera mu ssomero ki naki kyoli naye tukkirize tugaane buli muntu alina potential oba ali capable okubanga alina kyasobola okugatta ku ggwanga lye tukitwale ku pulezidenti Museveni ebbanga lyatufugidde pulezidenti Museveni ayinza oba ebitabo bye tebyali bingi naye asobodde otukulembera emyaka ameka 4 kitegeeza nti bwe tudda ku kibiina ekya Nuupu nabo baatunuulidde ne bamanya nti kituufu ono abadde mulungi naye ate tulaba ono alina kyasobola okuleeta n'akigatta ku kibiina kyaffe alina kyasobola okujja nakyo ekyenjawulo alina techniques ennungi zasobola okukozesa okulaba nga tutwala eggwanga lino mu maaso oba okulaba nga tutwala obuyinza kitegeeza sandirowoozezza nti abantu ebintu byonna mugenda bikulembeza gundi yasoma nnyo gundi abadde mu kifo bwe gundi yasomera Namagunga nange yasomera Nakapiripiiti nsobola okuba n'ebibala ebirungi nsobola opafominga obulungi nsobola obaako kyengatta ku ggwanga kambabulire naffe tuli eno just lwakuba tetulina opportunity ziba wetuyita kubako kyetugatta ku ggwanga lyaffe naye nga naffe tuli capable tusobola obaako kyetugatta ku nsi yaffe so it's not all about bitabo bana ebitabo mulemu bikulembeza mulemu nti oli professor nti oli no wabweru waliyo abaana ng'ali capable alina kyasobola okugattako eggwanga ne ligenda mu maaso ate nga liri ku speed ya yiriyiri ate nga buli omu aliyeyagaliramu wow agambye nti obukulembeze si bitabo waliwo omuntu ng'alina kitone yes ebitabo byetaagisa osomyeko naddala mu parliament n'omanya nti nina ku interpretinga constitution wano kyetaaga kino wekiti naye nti nakyo kiba kitone omuntu nga mukama yakikuwa nti osobola okukulembera abantu bo so nti ebyo muleke kubanga mukangakanga ate nga oba mutiisatiisa bantu nti ate gundi osobola otya okugjayo gundi akola bw'ati ate n'oteekayo ono atalina kyali abagambe nti ebyo tebikola ate byonna nga bigenda mu maaso y'omukulu Rain y'omu ku abo abaali beegwanyiza kaadi era nga twamulaba bambi musajja wattu yaddayo n'oku ssomero n'asoma era nagraduatinga nga yeetegekera kaadi ng'ayagala kwesoga palamenti ekitali kibi era ekitali kibi nnyo ekintu ekirungi ennyo naye munnange gye byagwira ng'ebintu tebitambudde bulungi kaadi teyagifuna ye kye yakoze kwe kugenda mu comedy store ne yeekola mu comedy n'atandika okusanyusa abantu eyo gye bayita ati okusinga okubinyigiramu ye yasazeewo ne yeekola mu comedy asanyusa abantu nze omu kuba taafunye card and I'm proud na olimba alimba and I'm okay wallahi olimba emyaka 5 simingi alimba emyaka 5 simingi alimba kitiibwa Katikkiro wenze wano kimanyi gwe omu ku babadde bansabira nfune card mazima ne Katikkiro byazze bubi Olutyo olutabaalo gye watusindika byazze bubi guma naye njagala ogume nga nange bwe nguma tugume myaka 5 si mingi naye wekitiibwa guma wendi mbadde njogerako ne muganda wange ono ne tugamba osobola okuŋŋumya mu ngeri ey'enjawulo omukubagiza n'onkubagiza mbadde mpita wali ku wankaaki awo waliwo akataka awo ewali engalabi awo ku ngalabi awo waliwo kaataano ku 10 awo tebagikozesa tekali bize tekuli kyapa nti oba kiri awo olagira bulagizi n'ogaani Rain nkuwadde oyo ku lw'obulumi bw'alina obwakkati kuba bombulina baganda yasazeewo yekubagize anti bagamba nti obulamu nabwo si kirungi okubeera serious all the time toluusi otusaamu ku kadde obulamu ne bubeera kale n'obufuula flexible nga oluusi osanyukamu osaagasaagamu onyumirwamu
kwegamba si kubaawo nga osibye emitaafu buli kaseera. So yasazeewo n'agamba nti sigenda kubanga baganda bange ababinyigiddemu abawanda omuliro baba neeno nze kangende nsanyuse abantu obulamu bugende mu maaso. Bagamba nti okugumiikiriza kintu kikulu, tomanya wanagumiikiriza mu maaso eyayinza okufuna. Leero biganye si yeye yekka, Shuaman Segawa naye teyafunye oba teyafuna, n'abalala. So ekyo yakituute serious, sorry yakituute simple, yakituute ine simple we, n'agamba nti leka obulamu bwotambule bugende mu maaso. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomo nabyo tova.